Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba tugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omukyala wano eyambuuzizza ekibuuzo ng'ambuuza nti mavi ga mukulu ayamba ki mu kyogero ky'omwana omuwere. Ng'ombuuza ku ddagala lye bayita mavi ga mukulu. Mavi ga mukulu mu kyogero ky'omwana omuwere abaamu n'omugaso nnyo naddala omwana omuwala mu kyogero kye ky'obeera ofunye kikulu nnyo oteekemu oba mubeeremu n'eddagala lye bayita mavi ga mukulu. Mavi ga mukulu ddagala lya mikisa kisookera ddala. Ekirala mavi ga mukulu ly'eddagala eriyamba omwana oyo okumujjanjaba endwadde ezo ze yandifunye ku lususu ng'akula. Ekirala ate nga kikulu nnyo, mavi ga mukulu oyo singa obeera omunaaza omwana oyo n'ojja nga omumunaaza paka bw'akula, lyerimu eddagala eriyamba omwana oyo okubeera n'emikisa egifuna ekyo ky'abeera asaba. Singa abaako omuntu gw'afukaamirira n'amusaba ekintu abeera ajja kifuna, ne we kubeera nga kusaba mirimo era kiba kimwanguyira kufuna omulimu ogwo gw'abeera asaba. Ebiseera ebisinga mavi ga mukulu mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okusaba emirimu oba okunoonya emirimu, era nammwe abakulu osobola omunaabako buli lw'ogenda okusaba omulimu mu kampuni oba ewantu, beera ng'onaaba ku mavi ga mukulu. Mukulu nnyo ku nsonga eyo ey'okunoonya emirimu, kwegamba ey'okubeerako ekyo ky'obeera osaba obeera ojja kifuna. Nammwe abakyala ewaka ng'oli mufumbo, mu ddagala eryo ly'obeera ogenda okunaabako kikulu nnyo mubeeremu mavi ga mukulu. Buli w'ofukamira n'osaba omuntu ekintu, omuntu oyo aba alina okikuwa. Waba takirina kadde ako aba ajja kukusuubiza era aba ajja kikuwa bulungi nnyo. N'olwekyo mavi ga mukulu ddagala ddungi nnyo odditeeka mu kyogero ky'omwana omuto omuwere. Naye era naawe gwe omukulu mu kyogo kyo musaanidde okubeera nga mavi ga mukulu oyo omuteekamu. Mu ddagala eryo ery'enjawulo ly'obeera ofunye, oba lyakunyookeza oba lyakuteeka mu bizigo okubeera nga weesiigako, beera ng'okikola. Abaagala okubeera nga mufuna ebyo bye mwagala mubeere nga mumukozesa, naye olina okubeera n'empisa. Kikulu nnyo osaba ekintu ekyo ky'oyagala ng'ofukamiddeko ng'amaviivi gali ku ttaka, baba bajja kikuwa oba babeera bajja kikusuubiza babeere nga bakikuwa. Bw'obeera ogenda mukolamu nsaano ng'ogenda muteeka mu kazigo obeere ng'okeesiigako, osobola ofuna eddagala lino n'obeera ng'oligattamu n'olikaliza wamu. Osobola okufuna amavi ga mukulu yennyini n'ofuna kayaayaana, n'ofuna muweebwa, n'ofuna gye bayita embutamu, n'ofuna n'akafugankande, ofunako obukoola, n'ofuna n'akabba mutima. Eddagala eryo nga wooliwulidde ddungi nnyo, lijja kukuyamba ku nsonga eyo ng'oligasse ne mavi ga mukulu. Kati eddagala eryo ky'okola olikaza bulungi nnyo, naye tolikaliza mu kasana, likalize mu kisiikirize oba mu nnyumba. Werikala likolemu ensaano. Ensaano eyo ebeera entono ennyo. Bw'omala oddikolamu ensaano beera ng'olimikisinga mu bizigo. Funa akazigo ng'akazigo ako nga si ka abo, funa obuzigo buno butonotono, beera ng'oteekamu ensaano eyo. Buli w'obeera nga olinako w'olaga beera nga weesiiga akazigo ako omubiri gwonna. Oba ogenda ku mulimu okukola beera nga weesiiga akazigo ako. Kwegamba bw'obaako wonna gy'olaga beera nga weesiiga akazigo ako. Obeera ojja kuweebwa, ekyamazima ogenda kubeera ng'olina emikisa egyo egy'okuweebwa bulungi nnyo. Eddagala eryo lyangu nnyo, osobola oddinoonya n'olyefunira. Mavi ga mukulu ojja musanga mu nnimiro, emabbali w'ennimiro oba ku bukubo obwo obw'ettaka, naye emabbali mavi ga mukulu amerako nnyo. Obeera ojja kumufuna. Beera ng'omunoonya omukole nga bwe nkubuulidde, kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Gwanoonya omulimu ayagala okuweebwa, beera ng'okola bw'otyo, togenda kusigala kyekimu. Ekyo nkikubuulira. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku nsonga eyo, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.